Jeno Mugisha Muntu nga yakwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation bendera ku bwa pulezidenti abukeereza Nkokolo okugenda mu muluka gwa Kyaruganju ekisangibwa mu disitulikiti y'Isingiro okunoonya obuwagizi. Abatuuze obwedde olulaba ku Jeno Mugisha Muntu nga bayimirira ku makubo ekimuwaliriza okuggyayo omutwe mu mmotoka okwogerako nabo. Ebigambo bya Muntu tebibadde biwoomu anti yeewuunyiza eky'abantu b'omu kitundu kino okukaaba obwavu ng'ate ekitundu kyabwe kijjuddemu eby'obugagga bingi omuli n'amafuta. Parije kutunga ekyokweta rare earth minerals imwe bashomere muronda mukututaho rare earth in Uganda neja kukikore. Muntu era yeewuunyiza mukulu munne Pulezidenti Museveni okuyingira ensiko alwanirira eddembe ly'abantu kyokka nga nakati tebakyalirina. Muteeke ekitiinisa abo bantu mureke kubarwatirira mukabata nkoni. Mumanye ngu muri kukora abantu hati oriyo mutejeje. Kyokka tetalemye kwogera ku Dr. Kizza Besigye akyalemedde mu kkomera ku misango ye gy'ayise egy'ekimpatiira. Kano Dr. Kizza Besigye wakwasira embulu twatura muce yarwa yaruga yaba Minister wa Internal Affairs yaba National Political Committee bamukwata bamuta mu kibazo twena orukoresha binakwatwa nanye muntu nakoresha binkwatwa konka wakwatwa omuringo ogu omushango okutwazibwamu usheme kubana kugoberera amateeka kureba ngo waza mukoti wahoza koti tubagiza mbakagivuyangura ngo kubavuyangire ko za Uganda kushanga ngo bagwera urubasho. Wano Mugisha Muntu wasinzidde n'asaba abantu okumulonda amalewo enguzi esusse naddala mu kitundu kino. Ninga wayereza mwana ishomero waguza kabanje waguza ebyokuwe yashoma yaheze kuyargayo yaburumuru ninga nuya naronda bamushawe sente ezate yagarika ija kushangomu ejo nenko ninki. N'abatuuze mu kitundu kino bayogedde ebyo ebisinga okubaluma okuli ebbula ly'amazzi amayonjo n'ebirala. Nkora amizi tujagatunga kibe kitakwetenyesa ngo amizi baze bagatwara mbarara bagatware kiruhura abanyisiti batakatungire mizi aha tushime ko tatungira mizi okumara emyaka 40 tine mizi tabera na mirimo singo boyi nawo soboro okwekwata nga feminyeto kati ekiriwo ekitubonya bula lya mirimo na mirimo batuhereze buri kimwe cyona kare batuhereze amashomero marungi abe nuwe yaza ahubwo ine burane do ninga manifested ya echaratukora. Wetuviiridde Isingiro nga Jeno Mugisha Muntu akyagenda mu maaso n'okukuyega abantu mu disitulikiti eno okumusaamu obwesige. Ono olunaku lw'enkya wakubeera mu disitulikiti ya Buhweju.